Mzee. Mwajise. Ibadala waliwo embeera zoonenyomu. Nenga naawe wenyini singa kyagwa ku naawe ali kikoze. Mzee sinza kukwana mukazi wo nga mukazi wo bwe yayogera. Nakunyonyola ensonga ezaaliwo ne gajo mukyalawo yansanze ndi ku ssimu njogera na Judith omukazi n'ataliko kulumika amasimu gange. N'amala okulumika essimu yange bene betwogedde benayogera ne Judith n'amala n'abiŋŋamba. Nentambula nengenda mu restaurant nendi emmere nabo ne batambula ne bakkirira. Nenvaawo nenjije ewuwo. Nenkunyonyola embeera bwe yali. Mba nkyagimaliza bwe ndi mukazi wo n'ayingirawo. Bweje n'ataliko okwekaabya amaziga n'asembayo ekigambo ekinene muzee. Birala mpulira nanyiiga muzee nange. Nawe n'osigala ng'okalambidde nti nkwanye mukazi wo mazima ddala. Muzee n'otuuka n'okungoba awaka. Ekyo nakimanya nti ekimanya oluvannyuma tosobola mukwana. Naye ate ky'omukuba lwaki wamukuba? Nze muzee okuba mukazi wo? Muzee ze saakubako ku mukazi wo. Yakulagako ko owali engalo zange zonna nti namukubako? Muzee nakunyonyola embeera nga bwe yali. Wali navaawo nga mpulira ekintu kinyiga nengamba ono taata wange yennyini yakoze yangobye ewaka. Kusaawa eyo nali munyiivu ku bigambo bye nawulira ng'omukazi akaaba nali soba butagoba. Kati mzee wafunyemu ki? Sina kye nafunyemu yakwe kwagala tusinkane ombule nga bwe byali. Muzee muzikazi yo bigambo byonna byeyagamba byonna kwekaabya simanya mukwana simanya mukubye tekuliko kituufu n'eki nze saakuba ku mukazi wo. Njagala amazima ogajje ku nze James bwe mbanga ndi mutabani wo onzikiririzeemuko obw'olumu. Sikubangako ku mukazi wo wadde oluyi wadde omusongamu. Ebino byonna bye yakugamba emboozi baafumba nfumbe. Kyova abantu buli we nagezaako okugamba nti driver waayogere ng'amusirisa. Driver yabaliko kyayogera ng'amusirisa tayagala ayogere. Nize sisobola kuba mukazi oyo mu bulamu bwange. Yansanga ku ssimu nenjogeraziganya naye n'atandika okulumika amasimu gange. Mukumaliriza n'atandika okuvaawo n'agenda nengenda nenyingira restaurant n'endya emmere. Ebadala muzee waliwo ebintu ebimu byonna nti nga nasuddewo emirimu yesi nagitadde lwa nsonga emu. Muzee ngenda kufiira bwereere ku mirimu gyo. Ngate emirimu oleka gyaki? Nze sinagigamba tukibeeko. Muzee katandika obulamu obupya. Kankole ebintu ebyange tandika obulamu obupya obusobola okuntambuza because nja kufiira ku mirimu gyo ng'ebinzisa bintu byo. Abantu balowooza nfunamu ssente empitirivu. Naye gwe ssebo. Oyidamu ddi amagezi okugamba nti odda wange? Kiki ky'okimye wange? Baby soko kakane. Zikakane ekisagaana kuba ku ssimu yange sagaana kujja wange. Nekyobamanya nakukoowa Miki nakukoowa nakuta. Naye simanyi lwaki oneesibyeko. Baby ebisoko biveeko ebyokunkoowa. Va mukumba ebbesa Miki va mukumba ebbesa kuba ebintu byonna bikoowa. Kyobamanya nakukoowa nakuta n'essimu yange nagamba toddamu gikubako. Naye simanyi kyonnoonyaako. Kituufu era nange mbadde ng'akimanyi naye amazima nange nali nakunyigira. Amazima gali nti wandeeka mu restaurant nenjuza amasowaani olowooza nasigala ndi musanyufu. Ekyo kyekikugwana mu bumba tutubo. Miki kyoba olina omumanya wantama ate ku nnaku olwasembayo wantama bubi nnyo. Ekyoba olina omumanya n'onswaza. Wandiŋŋambiddewo nti olina ssente oba tolina muno olyokontwala mu restaurant. Naye n'otuuka ku ekyo. Amazima gali nti ekyo kyo nange nakiraba. Funayo nze already nakusonyiwa. Kubanga sisobola kubeera eyo baby. Ng'omutima guntundugga kubanga sikulabako. Ne bwe naakunyigira gwe nninawo kiraba. Okunsonyiwa wansonyiwa naye nze sinnakusonyiwa. Kuba ekyo kya buswavu nnyo okuntwala mu restaurant nga tolinamu. Kubanga omusajja nga ggwe atasaanidde kyekitagisa twala mukazi mu restaurant ate n'omunyumiza mbu jangu osasula emmere. Kyova laba nagamba genda ofune buli obuwalawala levozo. N'olemerako Miki sina kye nkyakwagaza kuba tolina ky'oli. Singa ali omanyi nti olinamu ssente tewanditute mu restaurant okitegeera.
naye wanyiiza nkubuulira obusungu bwe nkulinako tobumanyi era singa okimanyi tewandise kuba ngenda kikukubira n'endulu nti oli mubbi. Gwe kaakati olaba ndi mubbi. Sikumanyi sikyakumanya. Baganda bange abamu bataddeko olukongolo. Maama wange yennyini mukazi wo naye ataddeko olukongolo. Yalowooza nti sente zenjija mu bintu ebyo mpitirivu nnyo era ayagala mbive. Bayina lyessanyu lye. Buli wengezaako okubeera mu bintu byo yalabira ddala nga ebintu bigenda. Naye ate nga muzeeyi buli wembeera mu bintu byo biba bisigadde mu makubo amatuufu. Naye nga bwe kiba nga bwe kiri nze okufiira obulamu muzeeyi kanve mu bintu byo kantandika obulamu obupya. Muzeeyi gwe wali ova mu kyalo wajja na kaki? Sajja na kantu konna. Ebintu byonna byonna tobikoledde wano? Kati naye kantandike obulamu obwange ebintu nga otabijja ku bya kitaawo naye kanve ku bya kitange kankole ebyange ntandike obulamu obupya. Sebo, ekyamukazi wange okusagala emirimu gyange gw'olina ogikola. Okyali mwana muto olina okulabirira ebintu byange era byebibyo. Okiwulidde? Nze byange nebinkaluubiridde. Tabikalubira lwansonga tokyasobola kuyimirirawo nga musajja n'oyogera ensonga nti eno nsonga ngisimbyeko essira. Naye gwe buli wetukugambako olinga eyaziba amaaso tokyalabirako ddala mukazi wo bigenda mu maaso. Mukazi wo kyanoonya kiri ekintu eki kulaba nga ebintu byonna bimuddidde mu mikono bwe giti. Kati muzeeyi nkole ki? Beera ku mirimu gyange emirimu gigyo nze bwe nvaawo manya gw'osigalawo. Mukazi wo asobola okusigala mu bintu ebyo oba abaana abalala? Maama ngasigala atya mu bintu byange waliwo abaana bange abakulu. Okiwulidde? Gw'olina ogikola kubanga nze neekadiyidde emyaka gy'olimu gy'emito nze nkaddiye ngenze. Emirimu egyo gyayitambudde bulungi singa mukyalawo amanya waakoma. Eddwaliro alyesimbyemu, ennyumba z'abapangisa ez'ebulenga azeesimbyemu, eno munyonyo azeesimbyemu. Kati muzeeyi nkole ki? Mukazi wa tuliisiza akakanja kyobula juzi yakwata ekkubo n'avaawo n'agenda ebweru ku kyeyo tekyali kikusiima kwe. Nga buli kintu agenda kisimbamu amannyo. Abapangisa wategeera abapangisa b'emunyonyo kye baŋŋamba yabagamba tebaddamu kumpa tebaddamu kutuwa ssente okuggyako nga yazinonye. Nembagamba azikwata n'azimuwa agenda kuba asasulidde bwere ngenda kuba asigala nkya mu banja. Ebyo byonna biveeko. Mwe mulina okubeera mu bintu byange. Mwe abaana abakulu be nazaala. Amayumba g'emuyenga agaluddawa gonna mwe mugasolooza mumuwe ssente andabirire. Ate ekirala oli nnyoko ye engeri gye mukolagana naye kubanga ye yandabirira. Muzeeyi ekyokukwatagana n'omukazi oyo sirinda kigaana kasita kibeera nga tagenda kweyingirira buli bintu bitamukwatako. Naye bw'abanga agenda kusigala ng'akyalondoola ebintu ebirala kambimulekere. Ne bw'otuula naye n'omulagirira okulabirira kye twagala muzeeyi obeere nga olina omuntu akulabirira. Ne amanye waakoma. Nange njagala nkubuulire ki kati nsonyiwa nga nange amazima bwe nakusonyiye kyova olaba nkunoonya naye kaŋŋende. Bulijjo tokimanyi nti sikwagala. Ky'oba omanya mbadde nkuleetedde amawulire amalungi y'ensonga mbadde nkunoonya okitegeera. Kaŋŋende. Mikisa okodde naawe mawulire kyati. Kyokka bebi olina okukakkananga okiraba. Nzikakkanya. Kaakati ekiriwo olaba bebi amazima byonna byawedde. Ekibadde kimbeeza mu mbeera eno ey'okuzungazunga kyavuddewo. Linda kuwafunye ssente. Era olwedde kati nina. Olaba kino ekikazi ekyewaka. Nkitegeera bulungi kuba kyanyiiza. Kyatugobako lumu. Naye amazima gali nti kyampise ne kintuuza ne twogera ku by'obusika ne kiŋŋamba nze musika. Buli kimu kyawedde. Linda akomeke. Oyo omukazi mwennyini nga yakuyita. Era kati wenjogerera ndi mugaggafuge. N'ekyapa kye nagamba okubba kati tokyakibbye kiri mu mikono gyo. Olwedde kati biri mu mikono gyange. Era ekirala kyaŋŋambye kati bw'oba oyagala kujja waka weetaayi tolaba bwe nfaanana. Awo tugenda kulya ssente mukwano. Kye njagala omanye kati wali ewaka neetaaya bwe mmaze okubiwulira ne ndaba nga buli kimu kiteredde nga bebi sobola kubibeeramu nzekka nga nnyina kubibaamu naawe. Mike ekitegeeza tagenda kuddamu kunvumira wammwe nakungobaagoba. Kyekindeese era mbadde nkunonya tugende okakase
waliyo wakaka toyingira n'ofuluma ne bwe kinaatusanga kigenda kutuwa na byakulya byakunywa buli kimu kyawedde era nkakasa ogenda kubeera queen w'ensi yonna kuba kati sente weeziri ya nami kinkumanya oli muyaaye oyinza okumbebeza ano tutambule tugende nga by'oŋŋamba tebiriiyo njagala onzikiririzeemu gwe ky'oba omanya waluddewo bulwi nze kyenjagala ogende weerabireko mirundi emeka gye nkukirizaamu ne bitabeera bituufu anti era bubadde bwagazi nga njagala kukakasa naye oluusi ne bigaanamu naye era nange nkoze bingi okirabye Miki, anzije tugende naye kansooke nzigalewo kuba mbadde sigaddeewo nzije tugende ekyo nkulinza already naye gwe mwana ati AKASATTIRO BASATTIRA